Wena mewa Soul TV eranga tukubuzaako osibye otasebo osibye tanyabo lwalero enaku zonwe ziri 10 mwezi ogw'omukaaga omwaka gwa 2023 nze Muhammad Wamala nate tugenda kutusaako Omonyo live ine munange Rosette Kalungi kulaba naffe abaliko obulemu mukuwulira eranga tugenda kutandika Omonyo live tugenda kutandikira Canaan Land mu kusaba ko keso obudde okubaddeyo naku lwalero eranga omusumba wa House of Prayer Ministries International Aloysius Bujjingo jasinzidde nagenda maaso okulabula abaana ogenda maaso kuwa abazadde ekitiibwa omuzadde bwabanga akuwerera wonna obeera otuuse agenda maaso okubeera nga omutwala ng'ekyatika ensonga zino nezikira ku ezo bino bibadde mu kusaba kwesiza leero katubirabe nga bwe bitambudde. Ng'asinziira mu kusaba kwa overnight mu kire kikeeseza olunaku olwaleero ku Canaan Land, omusumba Aloysius Bujjingo asabidde omukulembeze w'eggwanga President Yoweri Museveni asuuke olw'okuba nga yali teyeewulira bulungi mu kwogerako eri eggwanga. Mukama tukkiriza quick recovery mu linnya lya Yesu mu kisiibo kino mu kusaba kuno n'okusiba n'okwegayirira tuma amaanyi gawonye President alabikeko n'eri eggwanga ayogere nga testi zonna zoogera bulamu. Taata tetutwala kitiibwa kyonna, ekitiibwa kyonna tukikuddiza gwawulira essaala bwe tusaba. Wadde nga Katonda yawa Africa obugagga bungi wabula omusumba Aloysius Bujjingo yennyamidde olwa Uganda ne Africa yonna okuba nga tetumanyi bya bugagga bye tulina. Africa yesinga obugagga mu nsi yonna. The world at large. It is Africa that is the richest continent today. Ebyobugagga ebiri mu Africa bwe tuba tubitegeera ne tubijjayo ne tubivungisaamu essente, Africa yonna buli muntu abeera mugagga paka Yesu lwalidda. Wano wali obuzibu tetubimanyi. Abasajja bajja muno nga balinga abaze okulambula ne batambula Uganda ne bagimalako. In fact gw'ozaalibwa kuno naye tolina ky'omanyi ku Uganda. Wanera wasinzidde n'ategeeza nti kyabulabe nnyo omuntu yenna obutamanya kya muwendo kyayina. Teri kintu kyabulabe nga kubeera na kintu kya muwendo n'otomanya. Kongo eyogerwako ng'ensi esinga obugagga mu nsi yonna, naye mukwano abantu baayo baavu nnyo. Ekigenda ewala baavu nnyo. Ensi esinga obugagga y'ensi etalina nguudo. Abazungu bakigenderera basuulayo ennyonyi bo batambulira mu nnyonyi baterezaako basuula ennyonyi zaabwe ne batika ebyobugagga ne bagenda. Abakongo ne basima ne balinda ababimanyiimu omugaso. Omusumba Aloysius Bujjingo Munnabuddu alambise abaana okusanga mu bazadde baabwe ekitiibwa kubanga beefiiriza bingi nnyo. Omuzadde yeezimbulula gwa kuzimbe. Abantu ne bagamba takuŋŋaanya ssente za mbaga, taddukirira abantu, tasonda, takola ki, naye nga yandibadde asonda naye ng'agamba konna kankakuŋŋaanye wamu omwana wange aveemu omuntu. Musseemu bazadde bammwe ekitiibwa, nga n'engeri esinga okubassaamu ekitiibwa kwe kumanya nti beerekereza bo baavu wadde mwe mugaggawale. Mu ngeri y'emu abayizi abakubirizza okwewalanga amasanyu nga bakyali ku zi yunivasiti. Bw'obanga oyingidde campus nga tonnayonooneka kukopa b'osanzeeyo, tonnatandika kwagala bawala oba kwagala balenzi, lowooza ku ssaddaaka ya muzaddewo. Abamu mubeera eyo. Ewaffe Masaka bagamba nti akajja obunaku keemanya, ejjanzi teribuuka na nzige. Otuuke ne weerabira nti ewammwe bannaku batunda na kibanja okuweerera, n'otandika okupaaluuka n'abagenda mu clubs, n'opaaluuka n'abagenda mu ndongo zino na ziri, naawe n'owaayo omubiri gw'ofuna essimu ey'ebbeeyi nga gye balina, ogenda okumaliza ofuna diguli ng'era olina n'eddiguli y'obulwadde. Omusumba Aloysius Bujjingo yennyamidde olw'abantu abakombooza endwadde era nga bano tebafaayo ku bulamu bwabwe. Kiruma nnyo okubanga bakukebera omwaka oguwedde nga tolina siriimu, guno gugenda okugwako ng'olina siriimu. Ebamu kati mwagifuula nankola, gw'ogenda okwegatta n'emugenda ne mwekebeza omulundi ogwo.
aina ka positive nawe ina ka positive manje bakaita negative aina ka negative nawe ina ka negative muvaawo ne mwegatta nga tomanyita asobola oba yakafunye ejjo tikana bakweraga mwesiga ebigambo by'abasawo ku mpapula okusinga bwe mwesiga Bayibuli abalala mwesiga kondomu ng'abazikola sibalina bwe babayita bagenda okulaba nga abantu bagenda kubivaako tibalina gafa ne baga nedda mwambala ebipiira sitaani bw'atyo bw'ali ajooga akati bamanyi okugaba ebipiira byabwe ne wayitawo akaseera ne baga nti mutusonyiwe bye twagaba mu kaseera ako wakati w'ebbanga bweti ne bweriti nga bimaze n'okuggwawo byali bifuufu. Avumiridde n'abantu abalowooza mu malogo nga kino kiremesezza bangi okufuna mu bye bakola. Kibi nnyo ogenda okunoonya nga gw'okimanyi nti oli mukunamire kwaga ne bw'oteekawo omudaala ne bw'oteekawo edduuka ne bw'eba restauranti kyonna ky'obeeramu okibeeramu kumalagga naye ekyewuunyisa nti ekyo ekikusala era ekikulema waliwo abalala nga mwe bajja obugagga. Byabasimbe Dan, Crossroads TV, Omunnyo.